Yes, baniza akadde kano mwasibye mutya muli mutya bagita Faali TV gina kusaba subscribing ate onyigene kale mbatumedeko abali Saudi Arabia ne Qatar kosa ne Bahrain. Sente za Pentagon zifo sente za Pentagon Pastor Bugingo mbina masao sente za Pentagon zaragawa bazimbako kwa account mbina masao bagita Faali TV yogi subscribe ate onyigene kale munamba gamba nti muri bamanyi nnyo okubanga mu followinga abali Bahrain basinza mu ggwanga erya Oman abali mu ggwanga erya Spain bagamba nti muri bakabe nnyo abali mu ggwanga erya Germany kibuga bakita Bayern namwe bagamba nti muri bamutalo nnyo kubanga mu following bagita Faali TV yuji omuvuka golengera mu kifuananyi omuvuka oyo akwatiddwa lwa bufere yerimbika mu kifaananyi kya Katonda era munnaye abadde yeefuula faaza bamazini bamugwako nga ne byagamba yasomera obufaaza tibitegereka gamba yasomera Nairobi mbw ate si Nairobi kwegamba nga tamanyi nawe tufu wajja abisomera era nga kiraga nti munnange abadde abba abantu nga bagamba nti akugamba ayina essomero erisobola okuba ki lyasobola kubanga batwala eriyigiriza obufaaza oba erisomesa obufaaza bamuguddemu bamukutte akwatiddwa omuvubuka ogwengera mu kifaananyi abasinga bagamba nti abantu banyo bandibadde bakwatibwa Sheikh Omar yali badde akwatibwa nti yomukubbo kubanga ate Sheikh Omar ate yomuze gwalina gwakabasanya bakazi nga bagenze ewuwe nansana asinga bagamba nti yali badde akwatibwako yandibadde agattibwako abala bagamba nti n'omusajja mukulu Bugingo yandi badde agattibwako kwabo nabanna ate niwamutwe bwagambye niwamutwe so yagenze ku social media platform n'atika n'agamba nti lwaki teziriiko Bugingo lwaki sente za Pentagon teziriiko account no sente za Pentagon oba zalagawa tewali amanyi na Pentagon efuuse Pentagon ensonga za Pentagon zibadde zasibikamuko ne munanga ate kati zasajjuse busajjusi nga bw'onaakwata omunyo n'oguyiwa mu bbwa z'ensonga za Pentagon ku social media bw'otunya mawulire agatambatambula ku social media genjamu ku mawulire ago ensonga za Pentagon beebuuza omusimbi ogwasondebwa mu mwaka gwa 2019 twayita ne mu 2020 kyakago twawumulawumulamuko engeri gye waliwo ko COVID-19 era nga abantu era bawangayo bakuba ebiseera ebyo abasinga bayisanga ku zi akawunti olw'ensonga nti n'omuggalo gwaliwo nga abantu bakyagenda mu masinzizo kati ndowooza 2021 ne bikkakkana ne bongera okuba nga kola ki bawajjukira sigamba nti abantu basinziranga mu kyaki mu Canada ne mu ngeri y'okutransfaringa essente kugamba ng'ozijja ku simu n'oziteeka ku akawunti ya banka oba okuba ng'oziyita mu banka n'ozindika ku akawunti ya soti kugamba ya soti media oba Pastor Bugingo ne gyagituuma Pentagon biki anenya gyagituuma ng'osookozesa ku akawunti oba ku namba y'essimu gy'oba bakuteeredde wate nga akawunti simpitirivu kibategeeza nti munange gw'omusimbi basonda mungi ogwa Pentagon yabasinga beebuuza omusimbi gwalagawa abasinga batandise okukyebuuza omuvubuka yemunnaye akwatibwa abadde ajjamu abantu ssente yeefudde omupaatiri bagamba nti gye bali abapaati yabeefudde abapaati abefudde ba Sheikh naye nga munange abafiire baba bubbi bantu bandibadde nabo bagattibwako era abasinga ku basinzi ne bagamba sente za Pentagon zalagawa Pentagon yali esuubizibwa okuba nga ejja kuba eggwedde mu mwaka ng'ogwa 2025 naye tinaana kutandikibwako essaawa zino abantu bakyasiiba mbisooto abasinga bagamba nti era baba bandiga endiga za Pentagon abasinga bakola ki
bazitandika ate ng'ajjukira Pastor Bugembe. Pastor Bugingo yasooka Pastor Bugembe okuba pulaani ya Pentagon yamusooka ne kati saawa zino Pastor Bugembe aynako kyalagako naye abasinga beebuuza ye Pastor Bugingo alinda ki? Pastor Bugingo yava n'agamba nti no munnaye yalina enteekateeka ey'enjawulo era agenda kuzimba Pentagon egenda okubanga esinga church zonna mu ggwanga Uganda. Ono agamba nti akwata empola atuuka wala kyova olaba aluddewo okuba akola ki atandika naye ng'agenda kuba atandika essaawa iyo. Najjukira mpaka nakakati ya Pastor Bugingo akyasonda ensimbi ez'okuzimba Pentagon mpaka nakakati bakyazisonda kakati awo no tujja kulyawo gye binaggwera kubanga abamu balasooka nga akola ki boogera ku nsonga eno nga bagamba zaalagawa bamutaddeko nakalya bamutaddeko pressure Pastor Rogers Bugingo pressure ez'okuba nga akola ki ez'okuba nga munnange azimba Pentagon era abasinga bagamba nti ne bandi bali bamugatta ku bano bwe bakwata abakola ki abafiira abantu naye nga ye agamba Pastor Bugingo abaana agamba nti no munnange ensonga za Pentagon aziriko nnyo era n'ebisoota abiraba ebeera ku Pentagon ng'enkuba ekoze ki ng'enkuba entonyi naye nga ebintu bye yagamba ajja kubikwata mpola era ajja kugizimba Pentagon essaawa yonna era ng'ejja kuba esinga church zonna mu ggwanga Uganda bwe yasuubiza Pentagon. Abala bonna bazimba zaabwe teziri mu kika kya Pentagon naye alina eyiye gye yagamba ejja kubeera mu kika kya Pentagon nga yanjawulo ku church zonna ziri mu Uganda ate nga maanyi nga yesingana n'okulabika obulungi ate ng'era ne mu shepu girimu nti waliwo church egikola ki egifaanagana bwe yagamba naye nga munange byebyo lwaki teziriiko lwaki za Pentagon teziriiko ku akawunti no abana ku social media batambuza kaposti ako nuwa mutwe yakatandikiriza ng'agamba nti lwaki akawunti eri empute munange byebyo nsonga za Pentagon. Pastor Bugingo akyasonda mpola okubanga yayongereza ku musimbi kuba yagamba nti Sente wezine zikyabulako agamba nti ensimbi bwe ziri nizikyabulako era ng'ajja kuba atandika essaawa yonna emirimu gy'Omukama Katonda okuba nga munnange bagitandikako okuba nga akola ki okuba nga bagizimba Pentagon. Mwebali nnyo okuba nga munfollowinga Bagitaffa TV gisubscribe batonyigene kale mbatubireko abali Saudi Arabia, Bahrain kw'ossa namwe abasinzira mu ggwanga erya Oman mbagamba nti muli bamaanyi nnyo okuba nga mugifollowinga mwena mbeebaza era mbagamba nti muli bakabi nnyo okuba nga mugyekumirako Bagitaffa TV. Abali e Dubai mbatumireko n'abali e UAE mu kibuga kye bayita Sharjah. Mbeere bulungi mbagala nnyo mweraba Bagitaffa TV mbagala nnyo.